Buterevu muli mutya mwena okuvako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe abali emitala w'amayanja mbalamusizza nze Paul Kulumba. Kakati amawulire si malungi okuva mu ggwanga erya Kenya. Raila Amolo Odinga Mungu amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 80. Abadde muntu w'amaanyi mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya era wano mu Uganda wabaddewo abamulabirako nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano nali mu nkomyo simanyi oba gavumenti eneemuta agenda aziike munywanyi we. Naye Raila Amolo Odinga ku myaka 80 kwafiiridde kiki ekimusse era yaani? Raila Amolo Odinga afiiridde ku myaka 80 mu ggwanga lya Buyindi gy'abadde yatwalibwa okujjanjabirwa ekirwadde eky'omutima era omutima gwesibye n'azikira n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Abadde mugundiivu nnyo mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya kubanga okuva mu mwaka gwa 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2013 yali Ssaabaminisita w'eggwanga eryo. Kati nga bw'olaba Nabbanja wano e Uganda yali Ssaabaminisita w'eggwanga eryo okuva 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2013. Okuva mu mwaka gwa 92 okutuuka mu mwaka gwa 2013 yali mbaka wa Parliament akiikirira abantu ba constituency y'Erangata mu Parliament y'eggwanga erya Kenya. Raila Amolo Odinga y'omu abadde n'ekibiina eky'ebyobufuzi kye bayita Azimio la Umoja, ekitegeeza nti Kenyan Coalition Party ky'ekibiina kye mwabadde. Odinga yavuganyako ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Kenya emirundi 5 mirambirira. Wabula ng'emirundi egyo 5 Odinga tawangula. Era buli we bagendanga mu kkooti ng'Odinga agamba nti akalulu baakakuttemu. Y'ensonga lwaki bamuwangudde akalulu ako. Emirundi 5 wano mu Uganda Besigye yavuganyako emirundi gyali 4 era apondoosa wano 216 221 teyakomyewo. Kati Odinga yavuganya emirundi gyali 4. So abadde mpajiruwaganya mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya naddala ku ludda oluvuganya gavumenti y'eggwanga erya Kenya. Kale no bannakenya bagenda kumusubwa nnyo kyannaku nti avudde mu bulamu bw'ensi eno nga tatuukiriza kirooto kye eky'okukulembera eggwanga erya Kenya kubanga omuntu bw'avuganya emirundi 5 kiba kikulaga nti alina obusobozi era alina ebigendererwa ebinene eby'okutwala eggwanga eryo mu maaso emirundi 5 mirambirira naye nga tawangula. Kale nno y'oyo bwe kiba nti buli mutendera gw'ebyobufuzi by'eggwanga erya Kenya yaguyitamu abadde Ssaabaminisita. Imagine okuva 2008 okutuuka 2013 kweyo levo ya Ssaabaminisita. Abadde omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'ekitundu kye ekyalangata okuva 92 okutuuka 2013. Alina ekibiina mwabadde ava onfuna bulungi nnyo. Kakikulaga nti abadde musajja mpajiruwaganya mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya. Naye wano mu Uganda bannabyabufuzi bagenda kumusubwa. Bagenda kumusubwa nnyo kubanga bangi ababadde bamulabirako nga bamuwanga ebyokulabirako. Naye ekibuzo kiri nti gavumenti eneeta retired Colonel Dr. Kizza Besigye ali mu nkomyo amazeeyo akabanga agenda aziike munywanyi we. So mu kaseera kano ge amawulire agaliwo naye nga tunyoleddwa nnyo nga bannayuganda olw'okufa kwa Raila Amolo Odinga munasu eggwanga erya Kenya n'olukalu lwa East Africa okutwaliza wamu n'ebyobufuzi by'eggwanga erya Kenya n'ebyobufuzi eby'okulukalu lwa East Africa waneno. Omwoyo gw'omugezi Mukama Katonda agulamuze ekisana wonna we yasobya era Mungu amusonyiwe. Weelo bannakenya naddala bali ku ludda oluvuganya mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya bagenda kumusubwa kubanga Raila Odinga newankubadde abadde akuliridde mu myaka abadde n'eddoboozi ery'omwanguka eryogera era opposition ye Kenya ebadde mutambulirako nnyo nga bwe nkugambye nti abadde akulembera opposition okuva 2013 nga yatambulirwako ensonga z'opposition. So bannakenya bali ku ludda oluvuganya mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya bagenda kumusubwa nnyo kubanga abadde muyo w'amagezi abadde yeebuuzibwako abatandika ebyobufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya babadde bamwebuuzaako nnyo. So eddoboozi eribadde nga lya muggunu nga bw'avaayo n'ayogera ekintu opposition ebeera eyogedde. So bagenda kumusubwa nnyo ekyenkanidde awo mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya naddala abali ku ludda oluvuganya gy'abadde agwa. Raila Amolo Odinga Mungu amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 80. Abadde muntu w'amaanyi mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya era wano mu Uganda wabaddewo abamulabirako nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano nali mu nkomyo simanyi oba gavumenti eneemuta agenda aziike munywanyi we. Naye Raila Amolo Odinga ku myaka 80 kwafiiridde kiki ekimusse era yaani? Raila Amolo Odinga afiiridde ku myaka 80 mu ggwanga lya Buyindi gy'abadde yatwalibwa okujjanjabirwa ekirwadde eky'omutima era omutima gwesibye n'azikira n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Abadde mugundiivu nnyo mu by'obufuzi by'eggwanga erya Kenya kubanga okuva mu mwaka gwa 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2013 yali Ssaabaminisita w'eggwanga eryo. Kati nga bw'olaba Nabbanja wano e Uganda yali Ssaabaminisita w'eggwanga eryo okuva 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2013. Okuva mu mwaka gwa 92 okutuuka mu mwaka gwa 2013 yali mbaka wa Parliament akiikirira abantu ba constituency y'Erangata mu Parliament y'eggwanga erya Kenya.
Raila Amolo Odinga y'omu abadde n'ekibiina eky'ebyobufuzi kye bayita Azimio la Umoja, ekitegeeza nti Kenyan Coalition Party ky'ekibiina kye mwabadde. Odinga yavuganyako ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Kenya emirundi 5 mirambirira, wabula ng'emirundi egyo 5 Odinga tawangula. Era buli we bagendanga mu kkooti ng'Odinga agamba nti akalulu baakakuttemu, y'ensonga lwaki bamuwangudde akalulu ako. Emirundi 5 wano mu Uganda Besigye yavuganyako emirundi gyali 4, era apondoose wano 216 221 teyakomyewo. Kati Odinga yavuganya emirundi gyali 4, so abadde mpajiruwaganya mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya naddala ku ludda oluvuganya gavumenti y'eggwanga erya Kenya. Kale no bannakenya bagenda kumusubwa nnyo, kyannaku nti avudde mu bulamu bw'ensi eno nga tatuukiriza kirooto kye eky'okukulembera eggwanga erya Kenya, kubanga omuntu bw'avuganya emirundi 5 kiba kikulaga nti alina obusobozi era alina ebigendererwa ebinene eby'okutwala eggwanga eryo mu maaso emirundi 5 mirambirira naye nga tawangula. Kale nno y'oyo bwe kiba nti buli mutendera gw'ebyobufuzi by'eggwanga erya Kenya yaguyitamu abadde Ssaabaminisita, imagine okuva 2008 okutuuka 2013 kweyo levo ya Ssaabaminisita, abadde omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'ekitundu ky'ekyalangata okuva 9 okutuuka 2013, alina ekibiina mwabadde ava. Onfuna bulungi nnyo, kakikulaga nti abadde musajja mpajiruwaganya mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya. Nawano mu Uganda bannabyabufuzi bagenda kumusubwa nnyo kubanga bangi ababadde bamulabirako nga bamuwanga ebyokulabirako, naye ekibuzo kiri nti gavumenti eneeta retired Colonel Dr. Kizza Besigye ali mu nkomyo, amazeeyo akabanga agenda aziike munywanyi we. So mu kaseera kano ge amawulire agaliwo naye nga tunyoleddwa nnyo nga bannayuganda olw'okufa kwa Raila Amolo Odinga munasu eggwanga erya Kenya n'olukalu lwa East Africa okutwaliza awamu n'ebyobufuzi by'eggwanga erya Kenya n'ebyobufuzi eby'okulukalu lwa East Africa waneno. Omwoyo gw'omugezi Mukama Katonda agulamuze ekisana wonna we yasobya era Mungu amusonyiwe. Bas kati bonga bannakenya bagenda kuba bamusubwa batya naddala mu bavuganya gavumenti. Welo bannakenya naddala bali ku ludda oluvuganya mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya bagenda kumusubwa kubanga Raila Odinga newankubadde abadde akuliridde mu myaka abadde n'eddoboozi ery'omwanguka eryogera, era opposition ye Kenya ebadde mutambulirako nnyo nga bwe nkugambye nti abadde akulembera opposition okuva 2013 nga yatambulirwako ensonga z'opposition. So bannakenya bali ku ludda oluvuganya mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya bagenda kumusubwa nnyo kubanga abadde muyo w'amagezi, abadde yebuuzibwako abatandika ebyobufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya babadde bamwebuuzaako nnyo. So eddoboozi eribadde nga lya muggunu nga bw'avaayo n'ayogera ekintu opposition ebeera eyogedde, so bagenda kumusubwa nnyo ekyenkanidde awo mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya naddala abali ku ludda oluvuganya gy'abadde agwa.